Inside Story Uganda, real source of political updates. Ngekuna tezinabaawo ne batuula ne bakanya ne bagamba ogenda kujja booti oyite wano booti oyite wano olyoka ogende ku campaign venue yo nti si kyekyo nti and security deploys accordingly. But what we have been seeing kiri nti mumala kukanya ne ba party agents main group bwejja n'omukulembeze waayo nga babisaanyaawo byonna bye baakoze eki nti atujja kuyita wano kati zeze ensonga ezivaamu. For example, ekyo kyennyini kyenkubuulira. Pass here, I will not pass here. Why? Police has given, even your party agents, they came beforehand and agreed that you are going to move from point A to B, C, up to your venue. You reach the ground, you want to divert from that prior agreed arrangement. Okay, good. Kati, there are two options of security, which they did, especially from the beginning. Mukanyiza, tugenda kuyita wano, tugenda kuunganira wano. Oze, obisazeemu. Police negamba, kankoleki. Kankoleke. Dialogue. But what have we been witnessing? These groups that have been accompanying that principle, actually there are very many wrong elements there. Very many. In Mbarara, shops were robbed. Mobile money agents were robbed. Millions of shillings. In Iganga, in Arua, 17 motorcycles were robbed. You people, you have made your houses. You call these police stations. Some people have registered the cases at police. 17 motorcycles robbed. Money, mobile money agents robbed. Shops robbed. We are saying that, yes, this is a political campaign season. Oyina obuvunaanyizibwa oba amateeka kukkiriza okunoonya akalulu. Naye kanoonye mu mbeera ennungi. Goberera amateeka ga Electoral Commission and security guidelines. Lwakuba tulina, we have to secure si ba campaign bokka ne n'abalala. Busy commercial streets, congested market areas, other congested places. Please, if bw'oba okola campaigns zo tetwataka kutaganyiza bana abalala abatali mu campaign. But was there any wrongdoing in your view by the security personnel eggulu bwe baabadde bakwatisa ebiragiro byoyogerako in your view? No, not at all. So does that mean rather Fande nti waliwo justification y'eryanyi eryakozeseddwa the security ku bantu nga bwe twalirabye abo byokwerinda just stood their ground, that's all, and they stood their ground using non-lethal means, and I think that is the best outcome. Teri yafudde, teri yatuusiddwako ekintu ky'amaanyi, naye mujjukira nti emabegako eri abantu baafanga n'okufa mu bungi, naye tetwagala embeera egende ng'ekola ki. Kati gwe bw'oba oli mukulembeze n'abawagizi bo n'osanga nga security and prior discussed ita wano, lwaki oba ogaana? Bamuganye toyita wano n'asalamu n'akola ki? N'ava ku motoka ze n'agamba katambuze ebigere. Security was simply standing their ground, that's all. Okay. And they have been doing that before they gave him the benefit of doubt. He is not compliant. Actually, kansembyeyo na kino. In our assessment, the NUP candidate is adopting has adopted the defiance and confrontational style. Komu ku bakulembeze gye yatera nga okozesa nnyo wano abaali bavuganya mu bya president. Naye twalaba wabi bamutuusa. Defiance, confrontation. That is their preferred strategy apparently. Katulabe naye we n'abatuusa. Naye ffe abeekwene tugenda kusigala nga tukola mulimu gwaffe nga bw'ogenda okubeera. Council Katana, the army puts it to you. You're defiant, you're confrontational, temuwuliriza, muyite wano, mulemerako. Why? Ekisookera ddala
kiba kyanaku nnyo mwami Chris ono bw'aba yenyumiriza mu bumenyi bw'amateeka obuze bulabika ku ludda lw'abo abantu badde abakuumaddembe, kubanga kyekifaananyi kya paintings nti bye bazze nga bakola birungi byenyumirizibwamu. Kiba kyanaku nnyo kubanga ye kati tali wano nga individual officer naye ng'omwogezi wa institution. Kiba kitegeeza nti buno obumenyi bw'amateeka bwonna bwe tuze tulaba ab'ebyokwerinda bwe beenyigiramu okutulugunya Abannayuganda ku campaign rallies, kiba kitegeeza nti kuli sanctioned by the institution. Ensonga y'okubiri gye njagala naddala abalaba programu eno, mu luzungu waliwo kye bayita securitization of politics, oba okukwata ensonga z'ebyobufuzi ne bazifuula za byakwerinda nga bayitiramu kulimba n'okuwaayiriza bafune excuse ey'okukozesa eryanyi ery'amaanyi ennyo n'okuyingiza abantu badde neutral people ng'abamagye n'abalala okubayingiza mu politics okulaba nti bayambako gwe bayamba afune advantage over the opponents. Kino bakikola lwa bigendererwa nga bisatu. Ekisookera ddala mu institution eyo wabeeramu abantu nga bo bakyayagala ensi yaabwe ate nga bamanyi nti omulimu gwabwe kubeera professional ne batagwa side yonna, naye kati bwe bajja ne excuse ne bagamba bano abantu bagala kuleeta akavuyo, kiba kitegeeza nti abo nabo bajja kubeera compelled to engage in unprofessional conduct. Ekyokubiri, wabaawo n'abawagizi b'oyo gwe bagala kuyamba abalina moral campus nga bagala bakonvinsinga nti byonna bino bye mulaba bye tukola yadde mwe temumanyi information gye tulina naye tugezaako kutaasa ensi yaffe. Ekyokusatu, ku justifyinga criminal conduct. Point number 3 nti bino byonna tebitandise leero. Uganda tetandise leero. Mu buli campaign gye tugendamu yonna abantu badde babyakwerinda bavaayo ne excuses ezo bafune justification ey'okuyingira mu politics. Emyaka nga 2 emabega twali mu kulonda nga main challenger wa Museveni yali Dr. Besigye. Simanyi oba wali mu class ki, naye nze nali nkyali mu kusoma naye nga ngoberera ebifa mu ggwanga. Nga kati omugenzi Nobo Mayombo ne Prukol babeera ku programu ez'enjawulo nga leero bwe tuze wano ne mwami Chris nga balaga evidence nti Besigye yenyigira mu plan ezokulya mu nsi y'olukwe ne Joseph Kony n'abalala ne balaga nti balina evidence naye nga bakola politics but they are using it as an excuse. Besigye bwe yakomawo wano ng'avudde mu exile South Africa okwagala kwejja kw'ensonyi ne bamutwala mu kooti naye baali tebalina evidence, omusango ne gukola ki ne gukola businga, but also objective yaabwe ey'okumudisadvantage nga mu campaigns yali emaze kubeera achieved, omusango ne bagu-withdrawing. So ne kati kyetuliko securitization of politics, bakozesa ensonga z'ebyokwerinda ezitaliiwo ne bawaayiriza nti ffe tetugoberera mateeka. Ekisookera ddala ffe tugoberera mateeka kubanga mu mateeka waliwo kye bayita due process. Candidate waffe singa waliwo amateeka gonna gamenye oba nze oba muntu omulala waliwo gye bayita due process, bagamba nti kungu wano wamenya amateeka, electoral commission ne musamoninga oba police ne bamusamoninga nakola statement enkya ne bamutwala mu kooti, naye abamagye ne police okuvaayo ne bakuba abantu amasasi ne babakuba emiggo ne babatulugunya nga bagamba nti kumwe mwenna wali omuntu omu atagoberedde mateeka. Kiba kya buswavu ate kiragira ddala nti nabo bano bye bakola tebiri mu mateeka, kyova olaba tebagala kuyita mu makubo g'amateeka, bagala kukozesa amaanyi. But let's look at exactly afande Chris byayogera ag'ekisooka mwina guidelines ezaabaweebwa nga abavuganya ku processions kimu, but also n'entambula yamugenda ku venue. He says bino byonna mubivaako. Si kituufu. Ekisookera ddala si kituufu. Ekyokubiri fe abazze bacomplaining nti era mu meetings unfortunately UPDF tetera kubeeramu naye tutera kubeerayo ne police ku electoral commission. Tugenda nga tugoberedde plan gye batuwadde nti mugenda kuyita wano muyite wano muyite wano, bwe tutuuka we tulina okuyita ne tusanga nga bataddewo emisango.
nga candidate abuzaayo eddakiika nga 5 okutuuka ku kifo kyalina okutuukamu ne bamugamba nti kati ogenda kuyita eri oyita eri wanaatuukira ku venue nga time ekoze eki eweddeyo. Era kituza ku nsonga gye ntandikiddeko nti zino excuses zonna ze baleeta objective is to disadvantage the candidate and the party, but they must try to find a way of saving face by coming up with explanations like guidelines. Ekyokubiri nti guidelines zino ze boogerako, for example, teziwera processions kubanga guideline procession, to engage in a procession first of all is not illegal. The duty of police and security to guidinga no ku regulatinga processions zino. Ekyokubiri nti mu campaigns zino abe naremo zo baraba teri gye batakuye procession mu ggwanga lyonna, era ne kati bwogenda ku mutimbagano gya baraba bali Bunyoro bali ate bo balina multiple fronts kubanga balina resources nyingi nga bakwa processions buli wamu. So problem eriwo nti abyo byokwerinda bakkiriza okubayingiza mu politics nga active participants on the side of the incumbent. Ate mwami kungu n'abalaba program eno bino sibipya mu Uganda, era Abannayuganda bwe twali tukola constitution eya 1995 bw'olaba preamble nga bagamba nti Abannayuganda nga twejukiza ebyo byonna ebize bibaawo mu nsi yaffe bitali birungi, we commit to follow this constitution. Ate ng'osoma constitution ng'ekulaga nti ejje ly'eggwanga teyina kubeera na side mu byokulonda. Juzi wano ozoolaba ab'amagye bangi, even yesterday a captain, I've forgotten his name, ng'asaba Kalulu ka Museveni, walaba ndowooza chief of staff wa Air Force, I hope that is the right office, ng'acampaigningira Museveni, era n'aduumira amagye ng'acampaigninga ku mutimbagano gwa X n'awalala. So ebyo byonna bikulaga nti and nobody has been called to order by the institution of the army. Bikulagira ddala nti kubeerawo ne side gye bagwamu ye position gye basazeewo okuteekinga. So bino byonna bye bajja nabyo excuses. They are just they are trying to justify their unlawful and unfair action. Thank you. Colonel Chris Magezi. Yes, apparently, again, Noop puts it again on you that you seem to be taking sides. Mukukwatsa amateeka oba ne guidelines, you know, because anokulayo kyabana NRM bumanga mogera ko processions zibeerawo tulabye abantu ba NRM bali mu yero and nothing seemed to be done on them. Kakati ku kintu kya procession as he ngabwa yayogedde sigamba tekisobola kubeerawo bw'oba omitiize n'abeyokwerinda ne mukkirizaganya waabwe mugenda okuyita ne bwe mugenda okuŋŋaanira, and that is a standard guideline ku police nti bw'oba oyagala kola procession bazikola era osangako n'emirundi egiwera nga waliwo ne police nga naye ekola ki ebawerekera, naye ojja kuyita wano bwoti okome wano, si kugenda ku major highway abasaabaze batambula emaali y'abasuubuzi etambula gwe n'ogenda ku highway nti okola procession n'osalako oluguudo, ekyo tetugenda kukikiriza. Lwaki mukyalemeddwa okukkiriziganya n'okukwatagana ne bannabyabufuzi? Kaakati ebintu by'okwerinda mulimu gwaffe gw'obyokwerinda. Kati bwe mubuuza kati ng'omwami Katana ani agenda kusasula maali y'abantu ebbiddwa eyo yonna gye babadde Embarara, Iganga, Arua, nkugambe pikipiki 17 ba mobile money agents. Can you respond to that right away? I'll get back. So ani agenda okusasulira ebintu bino? He asks. Era kituza ku nsonga gye ntandikiddeko okukozesa okuwaayiriza. Kubanga ekisookera ddala nti mu Uganda buli lunaku waliwo abantu ababbiddwa. Ekyokubiri tekyetaagisa okubeerawo olaale abantu okubba. Ekyokubiri juzi waraba abantu b'e NRM wano bwe baali bawerekera candidate waabwe abantu babbiddwa tewabalaba. Abantu baali bawamba abantu ne babajjako obusimu n'ebirala. Juzi bwe twali tugenda Kawempe
abavubuka bambadde uniform za NRM bano babayita aba ghetto structure baali bajja ne bakwata abantu ne babajja kwa masimu ne babakuba. So Chris, if he is to be helpful to the country, let them bring information. Ne bagamba nti wano ne wano kuduuka lya gundi abantu ba NUP babbawo. Naye bino byonna nga bwe nkugambye, they must find the justification for their actions that are not in the law. Neggulu juzi shops were looted. Kati are we the ones who looted our cars? But the situation, that is the design. Kati kankubulire ekirala. Our cars were attacked. Kankubulire ekirala. Mwami Kungu ekirala nenya bana mawulire media houses covering these events because they are not presenting the full picture. No, you're here. You presented the real picture, Kano. What is the full picture? Tell us. Now let me tell you. For the sake of, I mean for the specific case of Gulu, candidate Kyagulanyi yatuuka mu kitundu 1 hour in advance. N'apaakinga mu kifo kye bayita Unyama amamotoka ge nti bazimbe egaali. Ayina abantu batambula nabo abava eno bava Kampala. Then they start mobilizing their local agents nti bazimbe egaali ewere balyoke bagende batemere gundi abo byokwerinda nti baagala kuyita wano bagambye tetugenda kuyitawo naye tujja kuyitawo tusooke tuzimbe egaali ewere. 1 hour si kyokka bazimba gaali nga bebafuwa ebintu byanjawulo era bw'obeetegereza bona babeera charged ne babeera nga bagenda mu lutalo nti beetegeka bagenda mu lutalo nti bagambye tetugenda kuyita wano naye wetugenda okuyita ne beetegeka ne bazimba egaali ne bagamba tugende. And we are saying ekyo tetugenda kikkiriza. Afande. So then benkugambye shops being rooted, I've not seen, maybe they have covered, but I've not seen a media house bring out these issues so that abana Uganda balave besalirewo nti omutuufu yaliwa omukyamu yaliwa oba ensobi zivaawo. How about their property eyonoonebwa be bajja eyonoonera amamotoka n'ebirala? Kati boote ate za poliisi tozirabye ezikubiddwa ezifumiddwa emipiira. They ransacked a security vehicle in Otuke the other day. They took military police equipment. And other thing, up to now, they have not been found. Sinalaba yo munamawulire oba bavunire ebintu bwe biti. Thank you. Yes. Mwami Kungu era nga bwe nkunyonyodde mu kusookera ddala but mwami bana abakulu as you respond akuwadde ebyokulabira kunaga namwe mubadde mukola attacks byakuwayiriza ku byokwerinda omuli n'okusalako emmotoka zaabwe ne mwonona n'emipiira gyabwe ne mutwala n'equipment ya security. Mwami Kungu ebyo byonna byakuwayiriza nga bwe nkugambye baba banoonya lwekwaso justification kubanga teri event yonna gye tubeerako nga police terecordinga. Buli kimu bakirecordinga. They have cameras, even the torture they are doing, they are recording it. Cut footage eyo barecordinga yaki. For example, bwanga balina evidence eraga nti Katana yali awerekedde candidate wa NUP Embarara nayenyigira mu bumenyi bw'amateeka bwe buti. Lwaki tebabiraga kubanga oba disputinga official images journalists ze baleeta bagamba nti zino si ntuufu naye bo bali mu kurecordinga on a daily. Ate zaabwe zo kati balina ne time ne chance eyozimanipulatinga naye kubanga bamanyi nti nazo ziraga ekituufu tebasobola kuzijjayo. Katana gw'omukube nalaba bavumirira effujjo eryabadde eggulu. Kana akugambye nti Bobi Wine bwe yatuuse ku nnyama kitu bakita unyama. Yes. Agatuzimba gaali era ne bagendera mu gaali. Anti kyova olaba mu kutandika mu kusooka n'akugambye nti bano mistake ey'amaanyi gye bakola kukkiriza okweyingiza nnyo mu byobufuzi. Era ne comments zaweereza ku nsonga eyo ddala zikulaga nti ali biased
kubanga agamba nti yayimirira n'agamba nti musooke muzimbe gaali evidence eyo eriruddawa kyova olaba n'akugambye nti bo kubanga baagala abawagizi b'NRM abakyalina moral compass and direction not to be mad at what the security is doing. So they must find the justification. They must try to convince them that no, we are doing this to protect you from thieves. We are doing this to protect you from looters. But you have seen our property. I've given you examples of people. We have footage of when they attacked our office. They ransacked the offices and everything. There is the track record of what they have engaged in that is criminal, that is outside the law. But bajja mu mboozi ne bagamba bino byonna tubikola kubanga bano tebagoberera amateeka tetugoberera amateeka. How about ebyonooneddwa bya security ng'amamotoka? Ndowooza it is part of their plan to justify violence against us. Who does it? Bano aba security bennyini. Kati awo bwengamba tabana mawulire to some extent. Tugenda mukumula. Ate si kipya. Tugenda mukumula but nga tugenda mu break really. Ogenda nti amanyi ge mwakozesa eggulu gali justified. Tewabaddewo kozesa lethal means n'ebirala. Ati emingo gino gye nalabye gye mwakozesezza kuba producer wangu abasobola okuddamu okugindaga. Ndaba okubibwa tekwataliza muntu yenna. Why not go for those criminals bogamba bano be batambula nabo? Natandise n'ekintu kyengamba. If you've never raised your hand on your child, on your any person, you be the first to cast the first stone. Nga Yesu yagamba. So don't act. No, the one ekikola nga disciplining omwana wange. But it's also criminal. So were you disciplining these people? To state it differently, the security forces stood their ground. We are saying we shall not allow impunity. That gwosazeewo togondera mateeka, gwosazeewo togondera biragiro by'okwerinda, ojja kukolanga ky'oyagala. Ekyo tugenda kukikiriza. And by the way, there is even a context. Mwami Kyagulanyi akansooke nkiteekeko abantu nga tebannakiruuzinga akantu kano akapointi kano. Mwami Kyagulanyi azaagamba nti abanapoliisi n'abamagye batono, abannayuganda bye bangi, tusobola, we can overrun them. He is psyching people. Kuno okwabadde eggulu kuzimba egaali tugende tutomere ab'ebyokwerinda. It is the same spirit. Ate tukivumirira ddala lwakuba misleadinga abaana abavubuka bagenda kufuna ebizibu lwakuba lwa information enkyamu gyali mu kubateekamu. Leader, why him? Kakati it's a very valid observation. Ba candidates bali 8, but the issue revolves around one. I had made nabadde nkozeko ka submission point eyo nti this is a defiance and confrontational campaign. Candidate Kyagulanyi and his group balowooza nti to defy the authorities, to defy the Electoral Commission, to defy the police, to defy other security agencies is the best way, is the best strategy for their campaign or political ambitions. Yensonga lwaki part of the message eri nti abamagye n'abapoliisi temubatya, tubasobola, tebasobola kututaataaganya, ye message. Ekirala ndowooza balowooza nti bwe babeera defiant ne baconfrontinga security forces kibawa publicity wano ne wabweru n'abawagira bonna nti abakola omulimu gw'amaanyi. Naye kino si kipya, twali tukirabyeko. Style yali yemu ya Dr. Besigye kuva emabega eyo. Naye ndowooza nti kati balowooza oba Besigye obukuliti abumalayo bulungi. Let me ask you this. Ate obagezaako okubujjayo. Let me ask this straight away, Captain, rather Colonel, I'm sorry. Muwagiraani ng'abamagye mu byobufuzi? Actually tulina gwe tuwagira. Really?
No. We have your officers, for example, twalabye Captain Edward Isaac Mugalu, a serving military officer. N'abamu ku balabye tuzze tulaba mu lwatu kabaga mulonde mwami Museveni kuba president. Kakati, this is again human nature. In fact, Njako Sebigambo, one of the political philosophers, all men are political animals. And to that extent, by law, the security forces of Uganda are non-partisan. Yes. In fact, the law bars you, yes, they are serving military non-partisan officers, from showing political side. They are non-partisan, but at a micro level, individual level, we are not apolitical either. The problem comes when an actively serving security officer comes out and portrays a side. So what happens? What happens, Kano? Ngamazo kwogera bino. Then what happens? There is a range of sanctions, and has Captain Mugalu been sanctioned? Have been taken. That is a specific case. I'm not aware about it, but we can look at it and study it. The other thing is that we have also many retired officers and militants. Sometimes people are even not able to make a difference. That once someone has retired, they are like any other person. Asobola kwenyigira mu byobufuzi. Abalala in fact bali mu byobufuzi directed. Okay. Baawumula era amateeka gabakiriza. So bw'ogamba abamajje oba beekwerinda bali mu byobufuzi. It has to be studied on a case by case basis. We have a range of sanctions from even caution. Don't engage in this kind of behavior because it brings the reputation of the I agree with what you're saying, but again, bula abasajja bammwe serving military officers nga boogera ebigambo nga bino nga bakulaga nti bo bamwami Museveni n'okikwasaganya ne actions ez'ababye. Ani yagamba ali wa Museveni? I've just told you this. But also bw'ogamba Captain Simanyani, Captain Mugalu nsobola n'akawandiika wano Captain Mugalu, we can study that case. What did he say, where and how? And if he's in breach of our SOP, standard operating procedures, we can bring him to account. The other thing is that we are humans. It is true. Even individual officers can make some mistakes. They can have error of judgment. But it's not institutional that twekubiriza nedda. Thank you. Yes. Start from that point, Adam. Ekikifuula institutional is that abantu bano bwe benyigira mu bumenyi bw'amateeka, there is no accountability. Umuwadde example ya Captain Mugalu. This one may be a junior officer, but there have been others. There is a brigadier general, I think, in Air Force, Okidi. You have seen there is a lady called Mercy in Fisheries. I don't know her name and other name and rank. Even the chief of defense forces, they have all made partisan comments and nobody has been sanctioned. Ekiragira ddala nti ate example gye bayinza okukozesa ya Tumukunde bwe yali w'amagye, his comment was even mild, naye ne bamutwala mu kooti y'amagye ne bamucharginga ne bamuconvictinga kubanga comment gye yakola yali teraga buwagizi eri Museveni. Naye bano bonna abazze boogera politics, actually ne bwogenda mu comments za my brother here Chris, even on this show kikulagira ddala nti walo side gyakola ki gyagwako. So the fact that they are able to do this and get away with it kikulagira ddala nti ate walo context gye njagala kuwa agambye nti candidate waffe agenda buli wamu ng'agamba nti abamagye emitwalo 5 oba 6 oba 5. Yes, context eri nti bana lwaki mwe miliyoni 4 mukiriza abantu abatono okujja ne babatulugunya ne babakuba ne mutaba challenginga. Ndowooza kyeyerabira okwongerako nti ate ne mwe emitwalo gyayogerako mulimu abatuwagira. Gwe linda okulonda ojja kulaba results ezinaava ku polling stations eziri ku barracks. No, so context mwajeeteddaga tebigambo bino bigendereddwamu
ku inciting a public No, okubagamba nti they can overrun security. Kigendererwa ndowooza mulimu ebintu bibiri. That is not the kigendererwa challenging abantu nga Museveni bwe yali akikozeeko nti bano abantu abayitawo ne border ne bakuba amasasi lwaki temuyimirira ne mba challenging ojjukira nga akyogerako naye akikozesa mu context ey'okugamba nti bano abantu abatumu mubakkiriza mutya okujja ne bakwata ne bawamba omuntu ne batulugunya abantu ne mutaba challenging obibiga byemwogera byebaleete just a second oba ebigambo bino I'm going to allow you yes oba ebigambo bino ebimu ku byogerebwa kanso nga byebireeta security okureactinga n'okurespondinga nga bwekola mu instances zimu for example olina omuntu avuganya ku bwa president akuganti do you still want me to conclude my yes point? You're going to conclude But now we are bringing another no point the same point aganti mwe muli bayeekera okay muli bayeekera kurali era muddeyeeka nga abayeekera olina comments ngeno gyayogeddeko nti bano batono mwe muli bangi so oba bino byebimu ku ebyo bireetera ba security ab'amagye ne police oganti katwetereze bano abasajja bayinza okuba nga balina ebigendererwa ebirala tebalina intelligence lwaki bwabo obumenyi bw'amateeka tebagamba nti kungu yamenya amateeka bamutwale mu kooti ate bamukyajinge si bino ebyokuguumaaza ne bakwata abantu 5 ne babatwala mu kooti myaka 5 tebabakyajinga nga tebaprogressinga but you made me drop my point which I want to conclude. Please. Nti it is a call to action to the people of Uganda nti because Uganda has not started today buli abamajje bwe bali basazeewo okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka Abannayuganda baba challenginga successfully kubanga gano sigie majja agasoose baba challenginga successfully bw'oba osoma byafaayo bulungi okimanyi nti waaliwo n'ekiseera Abannayuganda bwe basupporting an invading army to defeat a national army. Why? Because the national army had lost focus. It had become a militia that was being relied on to torture and oppress citizens. That is why Ugandans cheered Tanzanians. It has happened elsewhere. Abannayuganda ni RDF bagenda Congo. Congolese cheered them on because the would-be national army had become a militia that was being used as a weapon to oppress citizens. So it is a message to our security forces that your duty is to protect and safeguard the people of Uganda and the territorial integrity of this country, not to engage in politics. No bakozesa okutulugunya Abannayuganda kubanga bano bemutulugunya baganda bamwe Bannayuganda bannamwe. Ekyokubiri bw'ogamba nti ebigambo ng'okugamba nti ekifuula omuntu omuyeekera sikweyita omuyeekera kubanga era n'okugamba gwe kungu bw'oyimirira wano n'ogamba nti nze ndi pastor tekikufuula pastor. Thank you. Ekifuula omuntu obuyeekera ate parameters weziri. Nze message enkulu gye njagala etuuka eri institution y'amagye mfunye omukisa afande Chris ne musanga wano nti amagye getulina kati mu Uganda si militia mu mateeka it is a national army. Emirimu gye bakola enforcement erina parameters ezirina okugoberera amateeka sinti leero banyiize nti kubanga mbogeddeko ne bankuba waliwo amateeka direction gye kano nga tumaliriza again dimukuyita muzimu comment z'abantu wano and the other question which is coming out so much kyekiri kye nakubuuzizza why not pick the wrong elements z'otugambye nti mwami Kyagulanyi sometimes waba atambula mu groups z'atambula nazo mubeeramu abumenyi b'amateeka why not go for only those wrong elements bano ne mubalika ne bagenda maaso ne campaigns zaabwe ekyo kikoleddwa obadde tozenga obiraba okusinga okutataganya rally yonna ne mukuba nga bwe twalabye simanyi lwaki producer ntayongera tulaga migeejo nga bwe gyabadde batulage inciting violence against the security forces biri twabirabye ono awakanya he was trying to kuteekamu ebigambo ebirala ku bya Bobby byayogera naye musobola bitulaga wano ina produce awo kiri kyako let it not be emotional. We need to look at the actual issues and the bigger contextual background so that abantu bategeere bafune informed position ku nsonga gy'ombuuziza ssaawa zino nti men have been arrested and he knows
in Rira, in Mbarara the other day, and others. But there are others who are like Katababa Bantu, people looted the shops, a guru ne Arua, Pichizaba and Zagi and Abantu Baba Tunonya. We took Funa, they took locating and took what? Danny Magic namulabye wano bita Danny Magic oyogola ba oli ajud oyogola ba ademwami Kyagulanyi yalabiddwako nga yenajjidde omusaayi mu mutwe wa the other side nozolaba side yawo and emigo gye mwakozeseza oga nti gino migo but still people were seriously injured. You see, these are symptoms. Bubonero. Why don't we focus on the cause, on the problem, and address it? But who is saying the truth? Because goyagala twogere ku cause kikireeta bino naye ate bwe bakugamba nti mulimba. He says bo bagoberera guidelines n'amateeka nga balina okubeera nga bagoberera. Anti kaakati kye nkugambye nti nammwe abaana mawulire nammwe mulina ensonga. Lwaki bino ebirala temubiraga? Lwaki mulaga nga bakuba emigo gyokka? Ate nga waliwo looted shops. You go to look for some of these victims at police stations who have registered cases. Why don't you go and interview one of them? And there are many. Eyewitness account. You are the cause. You are the cause. He claims you are the cause. Which is evil. Kungu. Yes. I agree with him. We should discuss the cause. Yes. And this is what I mentioned from the beginning. See, abakulembera maje, si wana maje bonna. Abakulembera maje mu political contestation ya Uganda one of yobufuzi basazeewo okubeera ne side. Kati bino byonna babikola ku disadvantage nga side emu. Kyovora babalina okufuna excuse oyo okujja batiisatiisa abantu kati nze bwe batuyimiriza embalala bankuba waliwo esimu y'omuntu gye nali nzibye ono Dan Magic gwe baakubye gwolabye ayiika omusaayi waliwo esimu y'omuntu gye yali abbye gwe kungu bw'okola omusango kiba kitegeeza nti bajje waka bakuba omukyala we n'abaana bo. That is one. Number two, ebintu bye bagamba nti tumenya amateeka ate nga tebimenya amateeka abenari mbabikola bulunaku tusookedde ku kya processions. Ekyokubiri, abantu baffe bazze bakwatibwa nga babavunaanya nti benyigira kye bayita military drill ekitali ekituufu naye gwe aba NRM abenyigidde mwezo ddala zifaananira ddala military drills waliwo gwe wabyolabye nga bakutte tewabirabye video tewazirabye. Okay. Ekyokubiri, ffe bwe tuvayo leero ne tugamba nti tugenda kukozesa esaati ya green oba saati ya blue oba saati ya white nga uniform yaffe enkyo ojja kulaba ba UPDF nga bagamba ekyo kyambalo so bo banoonya excuses kubanga objective yaabwe kulaba nti they disadvantage the main challenger of Museveni. Kano bwe yabadde atandika yakugambye mu kutandika campaign zaali generally peaceful bwe mwali mugoberera guidelines ezo but when you started deviating from those agreed upon guidelines ng'abo ebyokwerinda abalina obuvunaanyizibwa n'obw'okukuuma abo abantu abatali mu byabufuzi bino obuzibu bwatandikira. Why not go back to the way you're conducting these campaigns mu ntandikwa? Singa waliyo kyemanyi obadde ogoberera rhetoric y'abantu b'NRM even in private conversations n'abakulu bano bo basinkanye anywhere in a restaurant or wherever wetwagendera mu campaigns nga beconvincinga nti amaanyi ga Kyagulanyi gakola ki takyalina maanyi. He's now in the history. Kati campaigns bwe zize nga ziprogressinga ne bafuna picture yonna eri mu ggwanga ne balaba nti this is a threat to the incumbent, they reverted to their old tactics eyokukozesa intimidation to make the population fear to go to the rallies. And even on that day of voting, they are intending to make sure that because of that fear, many people will not go. Today, singo bano mwana wo wa myaka 15 nakugamba nti ogenda kulala ya Kyagulanyi ogenda kwebuuza nti omwana n'avaayo nga mulamu kubanga si mulamu kubanga nga tuva kumpeo because of the concept of security. Tuva kumpeo Kano, would you now stand boldly ng'otunudde mu kamera yange eno ogenda nti based on the events zetulabye n'eyakasemba y'eggulu you are still subordinate to civilian authority as the army? Ngenda kukiddamu in just a minute. Yeah, naye kasooke njogere bwe nti there is no any other political candidate
ayeeyisa omuyeekera n'agamba abalala nabo bayeekere nti ye muyeekera in chief. Teri candidate omulala yenna agezezaako ku mobilizinga ba supporters be kujja kulwanyisa ababyokwerinda nga bwe tuze tulaba incitement of violence. Teri candidate omulala yenna aganya okugondera amateeka ga electoral commission oba security guidelines ngono candidate omugwe twogerako. Kati kiraga nti waliwo ensonga waliwo ensonga enkulu nti ate naffe tulina omulimo sigamba nti tulina okutunuulirawo candidate omu, tulina okutunuulira bannayuganda abalala. Maliza abantu zigenze naye bwenzira ku kibuuzo ky'ombuuzizza. Are you still subordinate to civilian authority? Have we ever stopped at any point? Really? With all these incidents? No, we are dealing with hooligans. If you want. We are dealing with hooligans here. A security matter. You're dealing with? Hooligans. A security. I've told you, shops were looted in Neguru. Do you condone that? Shops, money, mobile agents, motorcycles were robbed in Arua. Do you condone that? An entire street was robbed in Mbarara. Do you condone it? And whose responsibility is it? So should people lose their property lwakuba waliwo candidate gundi azene gali yitagoberera mateeka tagondera ababyokwerinda talina kyakirizamu. Thank you. Nedda. Thank you. Tulina okusigala. No one will intimidate us. Tugenda akola omulimu gwaffe nga bwe gwetaagisa nti tetugenda kutoleratinga impunity oba omuntu amenya amateeka. Thank you. Mwebale abatulabye. Ekisembayo n'okutiisatiisa abannayuganda era nakyo kimenya amateeka. Ate n'ekirala temugenda kutiisa bamajje tebagenda kuva ku mulamwa. Ne bw'ogenda kati ku ex account ya Chris ojja kulaba bwaze nga atiisatiisa abannayuganda ekitali kirungi kubanga bano abannayuganda they are your brothers and sisters. Naye ekyokubiri nti tumaliriza webale kansa